morning, NTV Uganda and Spark TV. My goodness, welcome, welcome. Baniriza nnyo. MwasuzeMutya. Dakika zokka dakika nnyo zaketa ku ssaawa 3 ez'okumakya. We are with a very, very special person in our studio today. And tugenda kubanga tukugamba tusharing obanga tugabana ku bintu ebyenjawulo. Omuntu atwala mu weekend olunaku olwaleero is one of the legendary culture hip-hop artists we have in Uganda. Abasinga bamuyita Jaja hip-hop. Jaja wa hip-hop. Yes. Yono omuntu omu kwabo abakugamba abagumiza foundation ya Luga Flow oba hip-hop mu Uganda wano era nga akoze ebintu bingi nnyo. Yavaayo eri najja wano, yavaayo Vancouver gye yali abeera n'agamba manyi kangende Uganda mbeeko kyenkola. Ye mu kujja wano ate n'aleetawo ekintu ekipya n'akwatagana n'abantu abalala. Bantu bangi mu Uganda balinga abagamba hip hop tumutegeera bulungi nnyo. Lwaki bamugamba tumukola hip hop mubeere nga aba 50 Cent mukole bling bling mukole Timberland boots and everything, but bano abantu bagamba no, tugenda kubeera ku kyetumanyi, tugenda kurapinga mu lulimi olwewaffe, tugenda okuba nga tubawa kino ne banga tebalina ssente, n'obanga ebintu byali nga tebifuna, n'okubadde nga abantu bali tebamanyi na bigenda mu maaso hip hop in Uganda ate bye biki ebyo. Bano abantu baasawo ne bagamba tugenda kukikwata tudduke nakyo. Abalijja balitusomako mu bitabo. Olunaku lwali in Silas Babaluku yatwala mu weekend olunaku lwali twatogera ku hip hop culture wano mu Uganda wano abayimbi abazze babeerawo yavaawa idea yavaawa ne foundation ez'amaanyi Babaluku za formiza in Uganda okuyigiriza abavubuka ebyobukulembeze n'ebya business oba ebya entrepreneurship. Kale paka sawa nya kachumi ne Babaluku. All right, nziramu nembaniriza ku MwasuzeMutya tugenda maaso ne program. Babaluku, yes, is in the building. CEO Babaluku Foundation. Omuntu ono he's a lifetime achiever. Era nga bamuwa Lifetime Achievement Award waliko High People Awards za 2023. Azenga akwatako abantu bangi nnyo beri akajja abantu bagamba onazze tubba bintu byaffe, onazze kutukonfusinga, onazze bannaye tebiki byagenda oleeta. But along the way n'ayambako abantu abamu n'abakwata ku mikono n'agenda mu ghetto. Ekimu ku birooto ebyali ebibye nga tannavaayo mu nsi z'e Bulaaya gye yali abeera yagamba nja agende Uganda ndaba abantu b'omu ghetto obulamu bwabwe bufaanana butya, biki bye bakola okusurvivinga, nteekayo ne foundation nkoleyo ekyenjawulo ewaffe ku butaka ewawo n'akikola, and here we are. Thank you, thank you. Baba, we're so happy to have you in studio. Thank you very much. Happy to be here. Yes. Musanyufu nnyo okubeera wano amakya ga leero. I know. Uza ku bantu baffe. Muli mutya abatuuze abali eyo atubalamusa obukedde buno katusuubire nti Mungu mwamusabye amakya gano okuleeta emikisa mu bulamu naye nga naffe obulamu abutuwadde era nga tuli wano twebaza buki bwebaza. Yeah. Oh my goodness. You have an aura around you. You're a happy person. You appreciate life. Even when you're talking, when you're, around people, I don't know, it's just naturally dead. Agamba zikusooka ne zitakuvaawa ne zitakuva nnyuma. Yeah. Kati zaatusooka dda. Obulamu bwe tulimu buno obw'okwebaza. Lwakubanga tusobodde okulaba obuwanguzi obumu sinaki nti gye twandifiiridde, gye tutandituukiddeko ku butaka, gye tutandifunidde bye tufunye Mukama atukkiriza ne tukola ki ne tubaawo. So okwebaza okwo kukulu nnyo. Kyobula era ntandise n'ekigambo okukola ki kwebaza. Siri wano kuba nze owaakabi ennyo naye ndi wano kuba Mukama byankozesezza okulaba nabyo mbiraba nti ddala akyayagala tubeerewo era nga tutuukiriza. Yes, weewaawo. Njagala nnyo signature look eyo. Okuva we natandika okukulaba paka kati okyali muntu y'omu skini tewali kikyuseeko tewali kikyuka wano wabula byokola ate byeyongerako bweyongezi bunene na impact. Tell me about your signature looks. Kisa kya Mukama. Signature look
omanyi bwe twali tukula ne taata wange w'omula mirembe yayinanga akafo ke mwasabiranga akayita Sayuni naye nga ke ka signature space ke nga bw'ayingiramu yali yagenda Isirayiri naye ng'alina veils eyaleeta ez'Abayisirayiri ng'aziteekako bw'ati ng'asaba owulidde nze nali muto nga mbiraba buki bulabi naye mu kukula okwange nange ne nnoonya eky'omwoyo ekintambuliramu okunsigaza nga kinjawula ku balala kwe kusalawo okukola ki okwetika obukuumi buno kitegeeza nti nkuumibwa obutatunula eno n'eri n'ensigala nga ndi ku mulamwa nensobola okuba nga bingi nnyo ebigenda ebineetoolodde tebitwala mutima gwange akuwaba so ndi muga kintu kyakwebaza nze abasinga bagera fashion oba ki oba raasi oba ki ozuula ebintu byebikuuma n'omwoyo gwo n'omanya nti ebikolwa bino binyamba okusigala omuntu ategeera nti nina mission gyenkola ki gyendiko oyega nnyo ku mwoyo bw'ati bw'oyambala bw'otyo nze nkulabamu omufirika omanyi if it's a Hollywood movie and the auditions nkulaba omufirika ajjudde ekirevu dreads and everything I don't know identity it's fundamental kikulu nnyo okubeera nga wenyumiriza mu ekyo ky'oli era nze njogera nnyo ku bintu by'obuwangwa njogera nnyo ku mpewo enteefu abamanyi enkyamu zammwe nze njogera nnyo ku nteefu olw'ensonga nti nzikiriza nnyo nti abo abaatusooka bakola nnyo okufuba okulaba nti tetubeerabira ate baatuteerawo emiwaatwa kwe tusinzira okuzimbira naffe abalala bye banaatwala so we always honor the ancestors and we honor the spirit of God that used them to usher our lives here and we also fall into the purpose alignment tugoberera ebyafaayo byabwe okubanga naffe bitukubiriza okubanga tulina kye tukola so omwoyo gulina okubeera nga gwe gutuliidinga awatali mwoyo ogendawa oyogedde ku taatawo. Oh my God, that's a sweet thing. I lost my dad as well, so may his soul rest in peace. No wange. But again, let's go back. Nalabako video your mom yayagambako nti bwe mwali abato oba wali omuto wayagalanga nnyo ogaba ebintu byo n'ogabira abatalina n'ogabira eri mama onakubuuza lwaki obiga n'ogamba nze already tulina ebimala so bali abatalina ke batwale ke babeereko kye bafuna. So take me back to your childhood. Nakulira awo e Makindye awo opposite police ekibuye ku nsonda awaali enju ya jjajja leeta gye baaguza ekkanisa ate kati ekkanisa ya prayer palace weetuula owulidde naye okulira awo ffe twatandikira mu kkanisa ya Kiwempe so we are the Kiwempe era abataalaba ku biwempe mu abali mu buzi bataala biki right twakubanga ngoma kataka betendo wali balina okuteekamu amazzi ettaka likke ng'abantu tebannayingira. That's where we grew up from, and at the end of the day I always say that my childhood humbles me and keeps me rooted. Okwagala communities zange zenvaamu kuba nakulira mu kkanisa toyinza kukulira mu kkanisa n'otayagala bantu okuggyako nga ddala omwoyo tegwali ku ggwe kugamba twakula nga tulaba abazadde baffe bye bakola baakolanga zi outreach bagendanga okubuulirira abantu basembezanga abantu kwega twali mu bizinesi kale oba kaŋŋambe mu kuyitibwa okw'abantu so kati okula otya ate ne weeyawula n'odda eri bangi bamanyi okuŋŋamba taata we yali mubuulizi ate ggwe lwaki tobuulira ne mbagamba buli omu n'enjiri eyiye owulidde naye omwoyo ogutugatta gutwongezaayo authentically ffenna okukola Mukama byatuyita okukola ki okukola era manyi obagamba nze manyi ogamba abantu nti okulira mu kkanisa n'okulaba abapasita bangi wentuuse wano nina ebintu byenkoze mu ggwanga lino eryange nti singa nalina kkanisa singa nange ebiweebwayo ntwala bingi owulidde naye lwakuba ministry yange yali ya kupowaringa myoyo gy'abatuuze ate nga ndi genuine nga Katonda yazza so si bantu kusolooza mu bibbo so I've been actually it's been a blessing to witness how God works in my
world kuba akyali munnyo ankwatiddeko ankuumye ansobozesezza okuyamba benkoze eki benyambye ate bantu bagamba yi babba nga gwe tokyuka ne mbagamba kwagala kwani kwa Mukama kuba oluusi ebikumenya oba ebikubye oli aba alowooza ajja kusanga ng'olabika bubi nnyo owulidde nakyo gyekiri naye okubanga tukyayimiridde tukyaliwo nze story eyange okuvaawo emakindye nti neebaza Katonda nti buli negative energy oba buli negative aspect eyandibadde ng'ekosa obulamu bwange okuva kitange lwe yafa nagiggala ne ntwala omukisa gw'obuweereza ne kinyamba okuba nti nange Mukama ampa emikisa mu byenkola so kati ekyo kyentunuulidde ennyo okusoma wabeerawo rangoozi wabeerawo famire biki ebyo byonna ne bicreatinga cloud esobola either okutta esobola kwagaliza ebitali birungi mu buli ngeri ate wagamba obulamu kintu kiri precious nnyo era nogaa nti n'obulamu bukuweereza era oba wabuwaayo okuweereza service is the highest way to appreciate the most highest gift for all of us. Kyentegeeza nti obulamu buno obw'okuweereza gwe mulamu ogusinga obukulu mu by'obwa Katonda era abeewaayo okuweereza baweebwa emikisa gya njawulo olw'ensonga nti baba balondeddwa okutuukiriza n'okuyisa obubaka ate obunaayamba abo abaliddako okusangawo ekizimbiddwa kituufu nnyo mukula wano myaka 12 otuuse ofulumya Uganda ogenze and simanyi lwaki wagenda oba oli comfortable telling us that n'ogenda and then you started a life there you grew up from there kyali kitya twava wano mu 1990 naye bazadde baffe baali batandika dde otambula mu 1986 ffe batutwala awo mu 9 jjukira system yali yakakyuka so waliwo hostilities nyingi nnyo ebiseera ebyo amakanisa bagaggala bagataakinga bano bali mu buweereza kati ndowooza ne balabanga mu budde obwo baali bakyayagala okuweereza naye nga famire eri safe ffe ne bakola ki ne batugjawo era bulamu bwe bwatandika bwe buti obwebweru tetwagenda bino ebya munnaye baba okitegeera ate nga baayagala nnyo era taata waffe yakomawo n'afiira wano owulidde so at the end of the day okwagala kw'eggwanga kwali mu bulamu bwaffe n'okwagala kwa Katonda. Nze wendaba obulamu bwo baba kirabikira ddala nti ebintu eby'obuwangwa n'ennono tewabyerabira n'okubadde nti okulidde Bulaayi eyo and of course mu kutandika ne music okulaba okustudinga environment gy'olimu ne system gy'olimu n'ogamba ngenda tandikawo kino naye nga ndi mu butaka bwange. Ekyo nkyebaliza jjajja wange ate okusinga omanyi jjajja waffe era naye awummule emirembe nga tannafa yatukuutiriza nnyo okugamba nkimanyi mutegeera ebyeddiini naye n'ebyobuwangwa temukola ki temubisuuliriranga so wadde nze nakulira bweru ekintu ekyo kyansigala muki mu mutwe nti koodi ki eziri eyo ezimukakatako tugamba nti tetwerabira era wadde nali sibimanyi nnyo newaayo gamba kanzireyo njigirizibwa osanga nayigirayo ekipi ekiyamba obulamu bwenkola ki bwendi mwera I have to say nti okuva lwe nakkiriza eddoboozi erijjira mu bujjajjange mu lukululo lwange nina emikisa egy'enjawulo gye nfuna gye sandifunye mu ndowooza yange ey'oluzungu endowooza y'oluzungu andi abafirika ogenda omwana omuteeka mu ssomero bamuyigiriza oluzungu naye natandika okulowooza mu luzungu even the way they live and everything and perceive life kakati era mbyogerako nnyo ne nzijukiza abantu ne ŋŋamba kale ffe tudde wano tweyita abaavu nga tuli mu ggwanga erisobola okusimba emmere nga tuli mu ggwanga munnakibuga jjagamba ye talina ttaka naye bw'ofuluma n'olaba bannakyalo ebizibu byabwe bya njawulo so amaanyi ga Katonda agali mu bulamu buno bwe twaweebwa era agatuyimirizaawo gava mu kumanya buvunaanyizibwa bwaffe ate obuvunaanyizibwa bwaffe buva mu nsibuko zaffe zino ze tuvuddemu so ogenda okulaba nti my becoming is not the first coming but I'm a return of an ancestor
you know, ate jjukira n'omwana azaalibwa leero, that's a new ancestor born. Nga ffe tufuluma. So ogenda okulaba nti kikulu nnyo abantu okutegeera nti okwettanira ebintu byaffe bino ebyobuwangwa okuva mu regions zetuvaamu ba elder baffe kiba kikulu nnyo okuggumiza eddoboozi lyaffe between ffe kennyini naye ne Katonda akolera mu ffe kubanga naye alaba gwe teebereza jjajjawo yakusabira essaala ogambye nze sikyakkiriza mu jjajja bye yali asaba kati nkola byange kuba bampa pulaaga ate emirundi mingi nnyo ndabyeko abantu naddala abantu aba betwalabanga edda abaalingawo those hip hop activists abo ba Abrams ba Sylvester ba Rapi Freddie Nice Payton wa Tanzania ndo those people bagambanga nti ensi yalinga eyagala etusalirewo ki kyetulina okubeera kyetulina okulaba kyetulina okukkiririzaamu naye ate bo ne bayimirira ku butaka naye nga nti bwe tuba tuyimba music tojja na kuyimba mu lulimi lwewaffe mujja kitegeera mpola mpola oba ne music mujja mutegeera mpola because utadde tunyumya nga ate tunagenda kupola noga music is also a language anti kati olaba abantu abasinga tebamanyi nti bw'oyogera ku kigambo luga flow ffe nga ekitone ekyo bwe kyatuweebwa oba ekirabo ekyo okumanya kwali nti twali twagala ennimi zaffe zikuumibwe zireme kuba nti abavubuka beerabira ki ennimi kyekisooka ekyokubiri oba wali wali Muteeso wali ova Acholi wali oli Musaamya wali oli Mugwere Mukenye nga osobola okujja n'otontomera mu ddoboozi lyo ery'obujjajjaabwo okuleeta amaanyi go okungene banno ffenna tuzimbe ekitugatta nga ddala kifaanana ffe kirabika nga ffe kiwulikika nga ffe kati ago ge maanyi ga luga flow era bw'olaba nti kyetwagatta ku ggwanga kino kiyambye abavubuka bangi okubanga basobola okubanga tebeeyawula nnyo ku kikye bali naye bakozesa amaloboozi ge bategeera okuyisa messages zaabwe oba ebitone byabwe okuwulikika mu ggwanga naye lulinga ffe we twatandikiranga bagamba okukuba rap olina kubanga orapinga mu luzungu kituufu nnyo nga batumyanga ba 50 cent era nga ne rediyo tezikuba music atali mu luzungu so n'ogenda okulaba nti olutalo lubadde luwanvu nnyo okukkiriza eddoboozi eryaffe okudda ku mpewo ddala n'embeera ddala yennyini nnyini and of course tuddireyo dda nga tunatuka ku mbeera gye mwalinga muyitamu because I believe some of the people by the way abaalinga bakola hip hop baatuuka ekiseera nga tebatunulidde ssente wabula batunulidde okugamba okusimba amakanda mu hip hop mu hip hop music abamu baatuukanga nti bawadde opportunity y'okugendako wabweru wa Uganda okuyimba naye nga tebalina na passport tebalina bitambulizo naye ne basigala nga baga nedda omukisa gujja kujja katukyayimba now taking us back oze mu Uganda oze abantu bakulabanga ono kati mwana w'omuzungu mwana w'Omumerika oze tuwambako byaffe kiki kyo people looked at you in a weird way they were giving you bombastic side eye yes, right thank you. Oh, wow. That's interesting. Yeah but then people seeing me sideways, I quickly understood I did not look normal and I wasn't fitting anywhere. So I was in my own world and okubera munse yange najje Uganda nga okutya sikyayina ensi ekubye siina gwe neesigamyeko nti ndi awo agenda kubeera nti anzija mu mbeera gye ndabiramu nentambula ku byalo byange mu bukubo obutonotono obwo nga mbuuza ku bakadde just okwejjukiza baani abaali bakyali abalamu nendabanga n'okukomawo kwange kwali kuzito kwalimu ebintu bingi byendiringa nabyo nga sisobola binnyonnyola mikwano gyange naye nga mu kifo ky'obinnyonnyola bo ngenda nembayamba nembagaa tukole kino tukole kiri nga nteekawo active mindset nange nsobozesa okulaba kiki naasobola okukola era nze neebaza nnyo abavubuka manyi ogamba abantu singa tebaali kyobola ne foundation yaabwe bagiyita bavubuka foundation lwaki abavubuka bandaga ekkubo ate lyerinnya lya kitange balabye ekkubo so at the end of the day kwegamba bwonsisinkana obudde obusinga
city out of my lane. Yeah. I stand my ground. I'm blessed to have a calling to pour into the lives of young people. Yeah. Nobeeraawo nga ddala olaba nti obaagaliza nti bayite mu bulamu obusinga gwe bw'okoze eki bw'oyiseemu. Ate n'okulaba omuntu n'omulaba ng'omuntu ddala ekitiibwa kye n'okimulekera ne bw'aba nga afaanana atya oba ali wansi atya naye ng'omulabira ddala nti singa Mukama amubeereramu naye n'amuwa omukisa gwe aleme kuva ku nsi kuno nga talabye ku ssanyu. So ebintu ebyo bitukubiriza nnyo naddala nze era ku lugendo lwange n'okwagala okubeera mu bino ebyokuba nti nzikiriza nti nakomawo kati ngezaako okutegeera eka nkolera awaka manye ebitambula bitya tebibadde byangu. Uganda tekukkiriza mangu. Olina okuba nga weerwanyeeko era abava mu diaspora bamanyi okumbuuza naye gwe okikola otya naye mbagamba nze newaayo nfuuka omuyizi buli kimu nkiyigirako. Era nga tonava Vancouver walinayo ebirooto oba ebiruubirirwa wagamba nti njagala kuddayo Uganda kubaako obulamu bwenkyusa nabe naddala ghetto eyo njagala gikwatamu abaana abataabo ndabe engeri gye tumuvinga ffenna naye ate lwaki walonda wali focused ku ghetto? Ate sijja kugamba bulamu obulamu buno ffe taata waffe bwafa atukuziza abadde omukyalo omu tuli abaana 8 owulidde mu kutukuza jjukira era background ya kkanisa so obuweereza buva mu bantu kati nze ogenda okudda e Uganda mikwano gyange n'abaali obulungi abamu n'abasanga mu ghetto owulidde era ghetto saagendayo mbuna ngezaako kubeera kuulu mbw abaana abagenda mu ghetto kitegeera naye bulamu mikwano gyange gyali gyegiri era abaali awo mu Kisenyi Central we natandikira nga ngendanga ne mbalaba buli lwe nabeeranga mu ggwanga nga kyateeko okugenda mbeeko byenjogera nabo kiki tusobola okukola mbeebuuzaako tutadde wa vidiyo ze nasooka okukola zonna zaali awo mu Kisenyi Central so manyi ogamba abantu nti ffe bwe twogera si ffe bano aboogera ku organisation ezitimbiddwa obutimbwa mbu bayamba ffe tulina obuvunaanyizibwa okubanga lino ggwanga lyaffe ebitundu byaffe ffe tuli baana baako era obuvunaanyizibwa buno bwe tutwala okuyamba bannaffe si charity naye buvunaanyizibwa butonde nti wano wenkulidde wano wembeera bakyali bange nkola ki mbakwatirako mu ngeri emu oba ki oba endala okupenetratinga industry gye wali oli by then e Vancouver okubeera nga kakati ndimu eno system naye tesigenda gikkiriza ku dictatinga bulamu bwange na direction gye ngenda twala ngenda kusigala nga nyimba nja kumaliza album yange nzeeyo Uganda oba nga nkyaliddeko e Uganda. So how was it penetrating the system eyeeyo with your true identity? Eri kyanyamba nnyo nti bwe natandika okukomawo eno abantu baalaba papasi yange eri ne batandika okutegeera siri just artist. I stand for something bigger and that I have a cause and that my cause is forefront on any stage I stand on. So siina stage gye nagendangako nga ngenze mbu nkube bukubira apo nga wali tewali movement yange nti eno ye future gye twagala okulaba nti tubeera mu maaso gye tulaga. Era okuddawo kwange kwali kwa kunoonya abavubuka abo bwe tunaatambula mu future eyo ne twezimba ne tuzimba ebyalo byaffe ne gavumenti yaffe ne tugiyambako mu demographic y'okuba nti abavubuka bano tubakunga osigala nga ba mirembe ku byalo gye bakola ki bye bava. So ebintu ebyo byonna so wamala kujja papa si ate erinde bali realizing that bulijjo amma kino kyaliko it's much bigger than him. Yes. Okay. And when the vision is bigger than you, it requires an entire community to support you to achieve it. Okay, otandise mu ghetto amakando gasimbye bakwano baabamu gye bali kati otandikawo okontinuinga n'ekino ekintu ekitayina maanyi by then oba ekyali perceived as ebintu byabazungu nyebyo mugenda yimbalu so awaawo mu ghetto awo foundation ogitandika olaba shout out to New Hope Squad, my first students, kati bonna balina ministry ezaabwe, abamu bali mu kkanisa, balala batambuza baana genda kuyimba bweru,
Oh yeah, even I am children family Lunguja. Waliwo emikwano mingi gye nakola mu budde obwo naye ne gitandika okubanga ginsembeza nnyo okunjigirako. Mu kwagala okunjigirako ngenda okulaba nga tusobolera ddala. Waliwo n'abaana bwe nali mu kiko nga nkoze ghetto concerts 3 ze za launching organization ya abaana bambuuza nti naye tusangawo ekibiina kyo naye nga nze obudde obusayina kibiina linnya nnyonyi nengwa tuyakola kino wobasanze kati abaana abo mbeebaza nnyo kuba ate be bansindiikiriza okusooka okufuna address mu Uganda. Nnyo. Yes. Kaseke tumulemu katonyo tushine Babaluku, very interesting personality. But we are tugenda kubanga tweyongerayo n'ebirala bingi nnyo tuwumulamu katono nnyo. Kale kulika ennyo mu kuwumulamu okwo tukyagenda maaso tuline Babaluku Silas Balebye-Kubo. Yeah, that's the name. And wetumulidde wali abadde atuyisizirizaamu nnyo akulidde Vancouver eyo n'akomawo yalina ekiruubirirwa n'agamba nina okuddayo e Uganda mbeere mu rooted mu byobuwangwa n'ennono ebyange ate mbeereko n'obulamu bw'enkyusa ngenda kugendako eyo mu ghetto ndabe abantu we babeera and also mmalirize albamu yange kugamba ebiruubira byaliwo and then he came back guess what n'atandika mpola mpola but again amakando gasimba byali byangu Bannayuganda baali babiraba ng'ebintu ebipya ennyo naye kati at least tusobola bitegeera bulungi ennyo. At the time omuntu gwe tuli naye olunaku olwaleero he's a lifetime achiever award winner. Era nga nawe tugenda kubanga tujogerako and what it means to you Baba. Yeah, so ghetto here. Music, I don't know. Saba, Crazy Native, Bani, Bataka Squad. Tell me about it, dear. I mean, story yaffe nga Bataka Squad formulating wa ekibinja ky'abavubuka abaali bava mu bifo eby'enjawulo naye nga mu budde obwo twali ffenna nga turecognize nga tulina talent naye nga talent eyo eviira mu ddoboozi lino ery'okutontoma kye tuyita luga flow leero oba hip hop. Nze nali mwana wa mubuulizi mbeera awo Makindye nina access ku byuma by'ekkanisa so nga nsobola okukunga bannange nenzigyayo ampu nenkateeka mu kisenge kyaffe nenkwata bukaseti teepu nga tugula bukaseti ne turekodinga kumpi alubamu buli lunaku nga tuli kuli nga kye banyumirwa okujja ewange okukola nga buli lwe mba nfunye obudde tweggalira mu kasenge kange ne tukuba zinstrumento ne tukuba rapu nga tuli awo tuloota. Mu kuloota okwo mwe mwava emikwano gye twakola era nga buli omu nayiga Makindye waliyo omwana w'omubuulizi tugendayo ne turekodinga kati abantu ne batandikanga okujjawa Makindye awo ku prayer palace. Kati mu kujja Makindye bwe ntandikidde okukola emikwano nange jjukira ate abaana bwe bajjira Makindye nali nkomyewo nga taata wange afudde azaali 1995 lwe yafa. Kati mu kudda okwo nasigala wano omwaka mulamba. Mu kusigala wano omwaka mulamba mmanyi okugamba abantu nti lwakuba maama yandeka n'addayo alabirire baganda bange n'ensigala wano nzeko omwaka mulamba kyampa ebyokuyiga n'ebyokukola wadde obudde bwali bubi nnyo nga nange sitegeera kyendiko naye ekyo kye neebaliza mikwano gyange egy'obudde obwo nti w'owulira ekikoosi Bataka Squad kyali ng'ekirooto nti abavubuka abaneegatta okubaako kye bakiikirira nga bakyagala ate nga kirina eddoboozi erikola meaning. Owulidde kati omwo mwe muli ba Crazy Native abasinga gwe bamanyi nga Sabasaba mwe muli Larat mwe muli Gento ne Chaga yabeera muko twabeeranga akabinja kangi nga tulina n'emikwano gyaffe nga ba Peter Miles nga babeeramu ba Lyrical G twakuŋŋaananga kaŋŋambe nti
alisa abantu nga 10 okye nga bali mu story eyo ffenna twagala okwekwata awamu era nga buli lwe tuba ne shows ennene twabeerako ku shows aba Shanks VVD twasobola okuba nti ne Jajja Ragadi ffe twali abavubuka abato abasooka okuba rap ku stage ye nga launchinga bamusakata kale kwegamba waliwo memories nyingi zosobola okujjukira ng'obiyisaamu naye ng'ekikulu kyali nti kuva ku ntandikwa nga tufoominga Bataka yali group eyali eyagala hip hop ate ow'omu lulimi lwaffe nga tugenda gezaako mu ngeri emu oba endala gye tusobola okulaba nga tulaga abantu nti naffe tulina kye tusobola okugattako era kyovolanga mmanyi okugamba abantu nti leero bwe mbeera mu Uganda abaana nga bagamba nze nkola luga flow kimpa ekisanyu kuba kati nabo baafuna omuwaatwa n'eddoboozi erikkiriza ebitone byabwe okuba nga tebyeggalira naye nga they express themselves. Kituufu nnyo. And on moving forward, abantu abo Bataka Squad mwagenda mu kivuga mpolampola paka nga wa? Twagenda tukivuga mpolampola paka 2009 awo wakati awo buli omu atandika otambula 2007 abamu batandika otambula aliya naye nze ngamba kubanga ne ffe ng'Abataka 2009 2010 2011 olwo nga tuli mu LA tuli mu New York tuli mu DC olwo tukuba global campaign eya luga flow nga ne Uganda ekyali awo tetukkiririzaamu naye ng'ensi etututte okiwulidde so ogenda okulaba nti eddoboozi lya luga flow lino teryajja ne balikwatirawo bwe bati nti balitegedde naye ensi global bwe yatandika otuembracinga n'abantu beeka ne batandika okukirabanga ki nze simanyi kizibu oba oluusi kale challenge ebeerawo mu biseera ebisinga omuntu wano abeera ne talanta kangiza omuntu omukubi w'ebikonde ng'ava mu gete eyo nga muzibu nnyo mu kuba ebikonde oba mu sport yonna oba mu kuyimba Uganda okwapreciating omwana bw'atyo ab'ebulaaya oba abanakenya oba abaani bamalamu appreciate nga bagamba mulina talent no mulina omwana oyo akuba and then we get to akuba you understand tumanyi oba kintu ekyo tukikyuse tutya kiva ku reset y'abazungu kye baakola bannayuganda omanyi si buli asoma nti mugezi so n'owa PhD akyasobola okuba omusiru so abazungu bano kye baakola endowooza y'abannayuganda baabaleka tebasobola kweyagaliza n'okweyagala kwennyini kati n'olaba nti n'ekyandibadde eky'amaanyi ekitone ekitonde tokiwadde ekitiibwa naye ogambye omuntu jangu mu office obere secretary ku mpapula naye ng'atudde ku kitone kiri ekisobola omumanyisa eggwanga lyonna kubanga abazadde ennaku zino bakkiriza abaana bwabwe kati okutandika ebitone naye nga luli ekintu ky'ebitone tekyali mu mboozi genda osome n'okuba omwana genda osome naye kaakati abasomye mubakoledde ki kuba kati ate be bakolera ab'ebitone ne kati studio z'emakine zonna abaana bebbayo ne bajja ne barikodingayokko oba ne babaako emirimu gye bakola ensi yaffe jasi baagikwata obwongo era emirimu gino gye tukola egimu gyakubangula abantu baffe n'obazza nti muzuukuke ebintu bino musobola obyekolera muzuukuke mubeeko kye mukolawo mubeeko kye muteekawo nga kyammwe kye mutegeera mukikolerere mukizimbe nakyo kisobola okuba nga ate kiwa abanaddako ki opportunity naye other than that obudde obusinga ekireetera abantu okwekubagana okwerwana obutapromotinga bannaabwe kubeera nga tebalina nabo balaba tebalina omanyi poverty mind kasiteekukwata osigala era mu bwavu obutaagaliza obwo bwavu bwa mwoyo bwavu bubi nyonyonyo tube n'abaana kati ate abazza omulembe guno gundi blueprint kanjiyite blueprint gye mwateekawo golowooza bagigoberedde oba nabo bagezako okwezuula bo nga bo ffe blueprint gye tutaddewo n'ensonga lwaki tukyakola kati nze nkola ebivvulu bya hip hop buli mwaka era bangi bambuuza ti babba nga tetulaba kivvulu kyo naye mbagamba nze omwaka guno oguwedde tucelebrate nze emyaka 20 nga tukola ekivvulu kyaffe ekikunga abali mu culture ya hip hop ayagala
ebintu ebizimba ate era ebigatta ku community ate era ateekawo eddoboozi ly'abatuuze owulidde so abavubuka ne baba n'obwogerero mu bitone byabwe kati ogenda okulaba ekintu ekyo tukikoze ne kituyamba okuba nti tetulekeredde era ye yali commitment yange okusinga nti tusobola okuteekawo ekintu wadde ffe tukyeteeramu ssente owulidde ne kibaawo nga kya ddoboozi lino era okuva lwe nakomawo Uganda ye commitment emu gye mmanyi okugamba oli ne bwaŋŋamba nti wagisuulirira gye nkutte ne ntambula nayo seri lwe mbeera mu ggwanga muno ekivulu ekyo ne kitakola ki ne kitabeerawo weewaawo ogambye oluusi ebiseera ebimu wadde nga mweteeramu ne ssente ng'olowooza abannayuganda twandikoze ekisingako ne tuba support abannayuganda muyige okusupportinga ebyalo byammwe kagali sijja banenya kuba enjigiriza yammwe enfu bwe muba nga mwava ku bujjajja toyinza kumanya buvunaanyizibwa bwa kyalo n'ettaka kwoli n'olwekyo okubanga otudde mu ofiisi ng'osobola okuba nga oyamba community yo okwezimba nga tokikoze kiraga nti totutte buvunaanyizibwa kumanya wa wooli oba kiraga nti tolina kyalo kw'okulidde olw'ensonga nti toyinza kukulira ku kyalo nga tebalina buyu n'ogamba yinze ndi naguraduate nga nasoma nina omulimu ogwakabi omanye ekyalo tekirina buyu toyina kyokola ki kyokolawo so ogenda okulaba nti endowooza impact nze buli kye twandiyagadde okulaba nga kikyusa kale nga kikyusibwa mu byalo bye tuvaamu nze ntunuulira nnyo ebyalo lwaki kuba abaana baffe kubakulira so olina okuba nga ekyalo kyo kitaddeko ebintu omwana omuto oyo ow'emyaka 5 kyayinza okwenyumirizaamu n'agamba mukulu oli omanyi ntuwanya ebitiibwa n'ebitasanye anko gundi anti gundi munaye yakola akantu kali munaye katuganye ffena tuganyulwamu wano owulidde emboozi eyo twagijjawo buli omu ali ku lulwe olw'enjala y'ekibuga owulidde naye nga paka nga tugikomezaawo kizibu nnyo okwogera ku kugatta ku ggwanga lino ng'abantu tebeekobanye kubanga bakolaganira wamu okubaako bye bakola mu byalo byabwe kizibu nnyo so naffe kitukakatako nga community okubeera nga tuli engaged mu bintu by'abantu byaffe n'olw'ensonga eyo abo be tunaayamba banaayamba abaki abalala naye leka tuleme tutuula na bisumuluzo eno gye tutuuse n'olowooza nti okoze eki nti omazeeko era kati gw'obayitako okuba kafuufu mu range ate ne mukutandika tewali yabakwatako nti oba bana bataddemu billions and billions of money no ffe tumanyi okugamba tewali yabakwatako naye kati right now ate gw'olina Uganda tutukoledde kisa naye kuno kuyitibwa bw'ofuna okuyitibwa tolinda wakisa kukola ki osigala gwe Katonda n'obuweereza owulidde mu kutegeera okwo mw'ojja amaanyi agakuyimirizaawo okubanga togwa okubanga obubaka obuyisaawo ate okubanga ddala n'abawulira obubaka obwo abamu babutwala ne bubakolera kubanga buba tebuli focused ku ki ky'obanoonyaamu buli focused ku kwagala kwa Mukama okutuukiriza ekiri mu bulamu bwabwe so at the end of the day ffe bangi tebaatukwatako naye nga yensonga lwaki obulamu bwaffe buli bwe buli nti twebaliza Mukama kye tusobodde okukola tukikoze ate at the end of the day we still stand for community industry eno nga ggwe bwe wewaddeyo okuweereza naddala abavubuka okubateekamu omwoyo gw'obukulembeze okubateekamu omwoyo gw'okukola singa abayimbi abalala baakola bwe batuluza industry yaffe yandibaddeko at least singa ne basaba gavumenti singa ne tusaba gavumenti omaye ekitone kinene nnyo kitone kiringa bw'ogamba nti osima golodi oba okutte diamond ekitone bwe kifaanana naye buno obwavu bw'abayimbi obwavu bw'emitima gyabwe bubaleetedde okubanga basabirizi owulidde kale ekyo ne kiba nga kibatadde mu mbeera embi ennyo n'emirembe tebakola ki tebalina era nze kinnuma nnyo okubanga olina ekitone n'otamanya nti kyakuweebwa kuwa mirembe so si buyinike owulidde n'olaba pressure abantu bali awo beekubagana onoonya ensonga eriwa nga ddala tewakola ki tewali
buntu butono nawali ono yalidde ssente ono yakoze ekyo kitegeera kubanga ne gino emiti emito gino gibalabirako nagaba ne olaba n'abakulu balwana weebale nnyo kati ate ffe nga ne babula direction era mmanyi okugamba nti wadde gavumenti erina okukwatira ku bayimbi n'okuteekawo infrastructure omulimu ogusooka guli mu bayimbi kubangula bwongo bwabwe bwennyini kumanya amaanyi g'ekitone kye bakutte paka nga bategedde amaanyi ago kizibu nnyo okgenda ate bakwatagane n'abalala abasobola ozimba kuba bo kennyini tebeetegedde bulungi nnyo awo mbadde ntadde moment of silence because my friend so obuteezuulwa obuteemanya kitujjako okukola ate obukyamu oba kireetera okukola obukyamu kinafuya obusobozi ate ne kiggalira emikisa gy'abalala kyova olaba nga Uganda y'ensi gye tubeeramu buli lunaku emyaka 10 ne giyitawo ng'oli omulaba ayogera ku polisi naye nga tonnalaba nakikola ki nakiddako okwezuula kuno kw'oyogerako soka okutula mbuukuliremu mu bujjudde omuyimbi agenda mu studio akube bukubi aveeyo fulumye albamu ayite abantu abakunge bajje mu kivulu that is it oba babeereko n'ekintu ekineneko okwezuula kwa butonde sina kwa muyimbi yekko oyinza okuba otunda binyeebwa oyinza okuba nga oyina edduuka lyo oyinza okuba nga g'oli wa Rolex oyinza okuba nga oli wa saluuni oyinza okuba nga oli muyimbi principle tezikyuka owulidde bw'ozuula ensonga lwaki awo gwe kennyini w'oyimiridde okukola by'okola n'omanya nti ekisumuluzo kubanza okwezuula okwe kulinga kisumuluzo nti mu kirabo kyo oweebwa ekisumuluzo ekikuyamba okuggula enzigi mw'onaayigira okwetegeera so kyova olaba okutegeera n'ekirabo bikwataganira ki bikwataganira wamu ekirabo kino kikuweebwa bwereere si kyaggula owulidde kyovula nga nsaasira nnyo abantu abatajjukira community lwaki kubanga kyakuweebwa bwereere naawe oyina w'oyina okuddiza wadde kigenda kukuweesa ssente kigenda kukuweesa emikwano kigenda kukutwala mu mawanga kigenda kukolawa bwe kimala okwetooloola bwe kiti kikubanja ozzizaawa mu balala kuba naawe wakola ki waweebwa kati ogenda okulaba nti ekireetedde obunafu bw'endowooza y'abantu baffe tebamanyi maanyi ga kirabo so tebasobodde kukola bigatta ku ggwanga mu ngeri etegeera nti kino ekisumuluzo kyatuweebwa okutuuza abasinga ku mmeeza nabo bayige basobole okukola ki okuwa so we are takers not givers and you emphasize that all the time we are takers not givers and you tell me the blessing in that analogy I don't know tukyalina obuzibu bungi nnyo tukyalina okukyusa abavubuka bano bateeka mindset change bannange mulabe ebintu mu ngeri eno si bwe muti olugendo lukyali olugendo luli lutya dro kankubuulire ffe ng'abatambulako mu geto ezimu bwe tuba twanirizibwa okuvisitinga aba leaders abaliyo njagala okukubuulira nti abaana balina endowooza ez'okukuuma ebyalo byabwe nga biri seefu ez'okubeerako mu bulamu nga ddala tebanyigirizibwa ez'okuba nga bayiiya ebigattako naye abali wakati wano waggulu abandi bayambye owulidde babakozesa nnyo okusinga mu kifo ky'obbasitula ne babaleka wansi naye ne babakozesa okutwala ebiri waggulu owulidde waliwo geto gye nali ŋŋenzeemu awo lipanda twatwalayo mp omu naye bwe yajja yayagalirawo okwogera ebya politics abaana ne bamukyukira ne bamugamba nti waliwo kyebegundi gye bakozesa nti member of parliament ebyo tewandibyoogedde wano kubanga obusajja bwetumala obukolera emirimu butusuula busuuze eno tebutujjukira owulidde kati nze nali ŋŋenze nga courteous visit bampise jangu otukole ki otulabeko naye lwakuba nali mu meeting emu neŋŋamba ono member of parliament n'omugenyi wange mujje tugende ffenna nammwe mukole ki mulabe gyenzi owulidde naye nekikulaga nti abantu bonna abandiyambye eddoboozi ly'abavubuka leero okusinga tebategedde bulamu bw'abavubuka naki kigenda mu maaso naddala wa gye bali
kati n'olabanga eggwanga lyagala nnyo okuba nti liyamba abavubuka naye waliwo abali wakati abo ababategeerera ababalowooleza abatakkiriza maanyi ago tuuka ku bavubuka obutategeera mbeera y'abavubuka bandyetaaze bantu bali ku ground kati nga bano Babaluku abantu abali era bategedde embeera n'abakoleddeyo foundations oba sinakindi okulaba nti bategeera abaana bano ne kye beetaaga okyogezako tegeera kyekyalema eggwanga lyaffe okukola okuba nti ba operatingira ku grassroot analogy and understanding esobola okushiftinga paradigm ey'abo abaana so batera kuwa bantu basomye abalowooza nti bategeera naye nga bwe nagambye okusoma sige magezi omuzungu kibi nnyo wayogedde ku muzungu yo okututegeerera at some point ate tulabe nnyo abantu bangi both here in Uganda ku butaka wano we tuli ne outside ng'osaze ensalosalo za Uganda abantu bakozesa nnyo eŋŋombe eno nyamba abaana ba mu ghetto okusoma teenage mothers manya biki ne bateekawo ekifaananyi ne bakisiiga ate eno nga tebituuka nga wagambye wano wakati wano bikomaawo bijja ne bikomaawo eno emboozi ezitagatta era nze kyobulanga sitira nnyo kwagala kigambo charity kuba okuyamba abantu bange si bakikozesa nnyo true kyabuvunaanyizibwa ntagamba charity mwekengera bw'obanga oli munnayuganda nga nze ng'olina ekyalo ky'ovaako kikakatako okubanga okola emirimu egizimba ekyalo obwo obuvunaanyizibwa si charity naye charity ngenda n'endowooza nti bino abantu byogamba bambi akuwulira ennaku we akwatirwa ennaku we saagala onkwatira ennaku owulidde nzera wadde taata wange yafa sigenze nga nkaabira ensi nnaku you know what I'm saying so I don't want to be in a generation that's pitied njagala mbeere mu generation y'abavubuka abazibbwamu amaanyi abaweeweddwa courage okubanga bagamba musobola tukole naye ate munaye nze nafiirwako ate buli omu afuuse ofan n'atali ba afani nabo ba ofan nayegadde nnyo kyewagambye nti ate mulinda government wezuule you're here on earth for a bigger purpose nina okukkiriza ffe ng'abantu bwe tudda mu ndowooza yaffe etegeera amaanyi agaatuweebwa ne tutunulira ebitone byaffe kennyini ffe bye tuyina n'abaana baffe bye bayina ne tusalawo okubeera mu mboozi eyeekunga erowooza ku kyalo kwe tubeera ne bye twagala okukyusa tusobola okubyetuusaako ng'abatuuze ate era ne twaniriza gavumenti egyerabye bye tukoze eki bye tukoze olwo nesobola okugatta ku bye tukoze eki bye tukoze kitegeeza nti ne bweba ekoze oba tekoze ffe tukoze eki tusigala tutambula era tusigala tukola weebale nnyo naye obunafu obuli mbu tulinze gavumenti abantu beenafuya nnyo thank you very much you know so we want to encourage people to know we can you know don't be reliant on outer bodies to design the community you want to see. Oyagala ebimuli ogenda alinda government ejje ebikusimbire ku kkubo. Congratulations on the Lifetime Achievement Award. Oh, look at that. The speech was powerful. I've never heard a speech like that. Wasumulukuka noyogera about the industry, about the abavubuka, about the community, about impact and everything. So congratulations about that. We're grateful, you know, to live long enough to be acknowledged and appreciated by a demographic that follows the work you've done. I think it's significant. Nice. Kwegamba okubeerawo n'oweebwa obulamu buno okulaba nti emirimu gy'okoze gikuweesa ekirabo ng'ekyo ekyokuba nti bakwacknowledginga I think it's a God move, it's a gratitude move. It has nothing to do with me. It has all to do with listening, okuwuliriza okuva munda. Wani? Wakatonda. Listening to God to use you, to have the ability to be appreciated, so just you can extend the gratitude to inspire others. Oh, nice. Simply. Nice. You know. Nice. Okay. So what did you know, a Lifetime Achievement Award. Hip hop is my world. Yensi jembeeramu, jenja okufiiramu, je naweebwa, bwe bulamu bwange, abaana bange gye balimanya.
You know, so at the end of the day wano wendi omuntu bw'oyogera ku hip hop culture obanga ngambye nti omanyi you know kiddala ekikuwa amaanyi okuyimirira ne ngamba bwe mbeera mu hip hop culture mpulira obwakatonda mu nze obumpa ntinenkya bwe batwala byonna nkyasobola okubeerawo mu mirembe mu bukkakkamu. Thank you very much. Thank you so much. Ne tuweemu nga tuggalawo banekambagaliza weekend ennungi. Mame Babaluku ogenda twala mu weekend my dear. Tuweemu and then tusiibula abantu. Tuweemu bwaba. Okay. Just do what you do. I have to. Gwe njagala okubuuza ekibuuzo ky'abatuuze mumbuulire kiki kye muwulira ebigenda mu mawulire ge tusoma kirabika babikola babijingirira kiggwe ekyotalaba abatuvuga batuleka okufa bavuga amamotoka mapya mu kibuga bubalaba banyirira ate ggwe ng'okogga yegoba. My God, catch it. Amazing. We love you, Babaluku. We wish you all the best, Babaluku Foundation, Babuka Foundation. Yes, we wish you all the best. Thank you so much for the impact, the progress that is there, and thank you so much. No kweta mikwano mirara from other countries. No, basige mu Uganda. Sustainable Access Uganda is. Shout out to Sustainable Access Foundation. Right. Thank you so much. We love you guys. Bye.